Kale olima batebatya tulina linnya lya Luwalabu Allah mbakwasizza waba wagambye alhamdulillah tuluwayo erinnya ly'Oluwalabu ekigambo kyonna kye tuwulira baayo nawe kyoyogere ky'Oluwalabu kusomazeeko emyaka 4 tomanyi ekigambo kyonna kye Rabbana Rabbana leta ekirala ekya kofi kireke bismillah ani bismillah kutanga kunjira wotonga nkyayiddi bannaye sayimo wallahi tomanyi kigambo bismillah njisendya bismillah munsaasire nja kukyuka mpola mpola mwogere kunsembeza ne Bayibuli bwegamba tatetinga nkawadde nakawala akasiraamu mayinamu n'ekyapa eleka kuyamba yadde bismillah ndoza naye eddiini ye yamugire kaka naye nga kale akirimo okuva eri Stabwa Natoro amne the agent kikatwese mukama kafaako olunaku olwaleero ladies and gentlemen tuli mu mood za Idi so Idi Mubaraka eri abasiraamu bonna mu ggwanga fenna naye bannayuganda mwenna eri fenna Hamidu bannange bamakalatefe munaatuwadde obudde awamwe bwaliwo it's just a week away gundi ebyo bitta ekisiibo kyo bannange bahaja abalungi abami abantu baffe si baami mwami abakosa abantu baffe nga tobadde musiramu naye ng'oli muntu wange habaya zikyaliyo katale tugende katino ngisibyemu kaguwa ginyweza singa nadde nagifunye kosajjo singa nagikutte mukono ate tenyuma ng'ogisibyemu akaguwa bannange mutuwe kasente tugula abaya abaana balajanidde za abaya enamba ya Sham yalina ku abaya gy'otagenda kwambala ogisangemu omuntu omulala muleme kubeera nga basukulu kwaya wali nga mugenzi okusaala bana enamba ya Sham erizo 758 46 36 0758463631 agenda kubakufunya abaya eziri unique tunulira kano that's so beautiful mukubireko asobola okugikuweereza wonna wobeera oli she's just a call away oba genda mu kibuga by the French Plaza boyfriend ng'osirise kisiibo kiramba ebitubadde tuyitamu bibadde bingi gula habaya giteeke mu boxi tosaako kigambo just gamba from James tosaako kyonyiga Idi yagimaleko tomukubira simu ajja kukubira essimu assalamu alaikum tahara kati ojjenga erimu ne gunna oddamu pozi otya nene emmere awo tentuusaawo naye olayabalangaaga muno alinze can't wait to see you after Ramadan bigambe gwagulidde abaya bannaye Friday eno tuli ku climax emakindye myaka gumu 2 3 4 5 6 7 oyinako 7 yesa ogende roza BBS faina kandi babuka wenja singa bava dda ku radio togatika nsonga osobola okungo baano w'emyaka 8 nga owabiri akyali ku radio tukyali wano baana bakuze so akati twakatambuzaako obwaka 8 we are just starting your babies tosobola kutanga kudda kunza w'emyaka 8 nga owaana wamukwasa Katonda kati naye ni kukyawo kato waki Museveni mumukwasa Katonda ffe ne mutwesibako tukwase Katonda nebana tuli ku climax emakindye tutandika okucelebrating ebyasakajja ffe 8 so abantu bemakindye awo n'ebitundu ebirinaanyeewo mujje tukoone dance mujje tukubendongo tugenda beera n'abayimbi bangi nnyo tugenda kubeera ne badijje baffe abakabi nabo ezi bagenda kubeerawo awo nga tukuba endongo ku climax nga bwe tuwugana mu awo mu swimming pool so mujje tube nga tweyagala batuuza n'ekisibo kigenda bba kiwedde kye kisinga obukulu so ze events ezirinaanye okuva mu kisiibo so mujje nga tubeere nga mutwegattako Kids and Love the Kindergarten basangibwa bwe bajja tuwo omwana wo atandika kusoma
oyagala tumuyigiriza ebyomu class oyagala tumuyigiriza ebyobulamu obwa bulijjo mutuwe tusange we bajja opposite Kevin House we tuli kale omwana muleto berenga to mutuwa banange nja kubanga tukutegeeza bana fa Simba Automotive Uganda Limited pichipichi ya UG Boss pagirina era nga bakutegeeza batya bagamba geno berenga to jefunya matabi gaabwe wano mundeba we tuli ne kamocha we tuli mundeba tuli opposite Total City Oil je tuli opposite kamocha jango berenga to wefunya pichipichi kibanja mpala tujina ofune mitwalo 7 ebalwa LC abakoyimira babiri nga balinendaga muntu ati nawe nofunendaga muntu yono jja ku office ne tukwa pichi ntandika okusasula mpola mpola ati nga naye office wa kasente ko kweyagala why church si gundi idi naye nga bulijjo ndowoozera bwe tukola you know it's culture I know nemba lyala kyusa mukolero sagala genda wamwe haja atulinze I know atulinze naye balinze sibe baffe alinze ba omanyi mu bulamu wali obaddeko awe omusajja najja nakukwana nga ku profile picture ku DP yo kuliko ekifaananyi ky'omuntu omulala nagamba you're looking beautiful nomugamba thank you nenga awaana ali ku kifaananyi nga tawaana gwe I understand nze lasiboni wa haji nyizo obutagenda asobola okuweereza ku transport gwe sobola ogenda kubanga oli taatawo naye mpulira nkoyo obulamu bw'obulimba this is not me haji omuntu gwalinda siyenze wampa family etali yange tisima musajja ava mu family y'abagundi kakati ovudde ku ebintu by'okulimbanga n'okwewaniikirizanga buli kaseera ne tubalandika kati eno wetuwanga twagenda ku yidi ewedde tiwasemba okujja ewa taata twesimanya eni yaliko tosobola kuddayo ati si jangu ng'olina ovuga pyo oba q nkoyo obulamu bw'okulimba kati gogo wekala kati mbadde wano ku simu ngamba omusajja wali badde empeereza kyali wange sula yanfunira emmotoka kuba ngambye ku bondi ye talinaawo angambye omusajja agenda okumpa Range Rover eri ku Q kakadde olunaku kale akaddeko nambalira amafuta ekitune nnyo tugenda teeka mu mitwalo ako 3 kati wakati wezo sene zigenda oteekamu Land Road atanogaga banja kati nkwata akadde kamwe mitwalo 3 kateeke mu kweraga nkome wano Land Road adde ku lujja lukonkonemu tolabanga nze ffe tuli mu kwemenya tetuli bagagga nnyo okwenkana bwe batwagala tubeere tetuli bubi wazi tukwata obulamu bwaffe obutuufu ne tuwanjulayo naye tukoma okwekweka mu bulamu obutali bwaffe ne Katonda anaagaana otuweerayo omukisa lwaki tutandika okwefuula kye tutali banenze mbikooye nkimanyi kati nze kankubulyeko famire waffe ngimanyi nze nkwagala naawe okimanyi era mamange yakusima ne bazadde bange bakusima ne baasima muntu mukyamu nze mama namulaba na parking yepo twagenda omukolo yabayali kawundo nga eni zakafuluma mama ngendo okulega omukoyo oyo yennyini nyintu twagala bavuga bunamba kuvolo mama njagala okufaako obufi nti era mama akyogera because nze kati wafenze muto baganda bange bonna baba bawe bagagga nze tatange talina mukwano gwe mwavu ebyo waffe obimanyi era mboozi wadde oziwulira omanyi nti bwe mba ngende wamwe mbeera ngaali mu kigezo kati wampa emmotoka nina okugenda ngikoleko research ziri ku ssente mmeka ani azikola muze yakuteeka wali mu ddyo n'asooka akubuza kakati nze mbenziremu ebyo banaye mbikooye nze nkooye obulamu bw'okulimba era ddedi gwe kyomanyi amanyi ova mu famire bakanga semwogerere era kali kimanyi noliyo abagagga basisinkana ali bagamba nti mina semogero wekiwalata nga bagamba munange waffe bulwadde bwe twajjanjaba ndifaanana ntya nze nkooye obulamu bw'obulimba olaika nze gwokoye kubanga nze mbadde ndowooza tusobola okulimbalimbako nga naffe bwe tukola baligenda ekigwamu ng'oli musajja mugagga muvundu nyinza obutavunda tubagambe bugambi kati Yola imbikoye. Tisoboka. Kati tuli muganda omulenzi yali ansanze mu paaka ngentu yonzesa za bibatu. Bwenti mbande tabwendi ngenda kola mukoddo minennyongerako. Ojiro gumikirizako. Bino tupangisa bipangise. Oba onzo okugende wamwe on condition border. Tekisoboka.
tutuuke wali maama ne tumugambe bebamufa abammwe babe geti ya taata owange terinnyako booda tujja boda tejja yingira ejja kukoma kuli tukonkole teweta mu kkubo lyewaffe booda teweta mu kkubo lyewaffe okwagala okusanyusa abazadde tugenda kugwa ku gundi akadde kamwe mitwala 3 ng'okateekamu kweragumu ekyo ekitegeeza bane nze sikiraba nkofe waffe nze sima obe wafa aliyo n'omuntu amanyi booda bwevuuma ate gwe otambulira ku kiwa nze era amanyi nkyali muto era dedde wakwa yagamba muno alina afumbira omutuka agimpe ng'ekirabo genda ati zikale oba oyagala kukuuma kitiibwa kyo genda bagambe alina alina red eyes bagamba alina red eyes ate bamugema yellow fever wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati